ali mu nyumba bana wakutesa kunyondesa abasajja kulongoba musota ajja kakasa bene mwali mu mbuga ye bene mwali bajja kakasa mwali ekisasi kyakoze eki bene mwali awangalo bana mutesa jajja ng'okikubye nnyo jajja ng'okikubye nnyo bana eno jajja okikubye naye jajja onaamalako jajja weetabye emisinde okumala emyaka emeka myaka meka myaka 6 ng'ojja n'odduka jajja oli asobola okwebuuza jajja ono alina emyaka emeka kubanga olina amaanyi myaka 8 ng'okyali mugimu oti n'ekisa kye oli okyagala anti jajja weewunyisizza ensi ku myaka 8 n'oba nga gwe osobola okudduka myaka 8 osobola okudduka kyekiŋŋanya okusiima olwaliro nga nabakabeme kajja kukuba maama nziruse okuva ebulenga mityana loodi paka wayo naye jajja nga abasinga amaanyi myaka 8 alina emumukooye nange ekitya mbuze emyezi mpeze emyaka 5 nolwaliro olabanfanana mami nzaija 7 Septemba 2 jajja beeramu obunini bwo n'obulungi bwo byebikyakwagaza nange njagala mpeze sokolabe sikalabadde buzabuza myezi okweza emyaka 5 bukadde wanu bamanyi ayagala kanso ewamamafina eri ebulenga sikola nakasero mundabirwamu wansi babiso Wamuzangani.
Amefika bannange. Mumulabyeko. Omulabyeko. Tenako. Obadde obuuza. Omubuuziza nako. Tumulabyeko. Omulabyeko. Ayingidde. Wewa. Akalulu kasabasajja kaliwa.
okusaba okalire kunamulobera jjajjawo nsanyusa nnyo okulaba obuganda bwonna obukuŋŋaanye wano bubuganya essanyu okulaba ku mutanda tukuyozayoza okutuuka ku mazaalibwa go era tukwaniriza nnyo maama Nnaabagereka akalulu ako kukandiriza maama Nnaabagereka. Mukama wange kampala omukisa guno okuyita Sembeko Uganda the state here now has nearly 100,000 people. N'abaako obubaka bwatuwa kakati Ssaabasajja alina emyaka 68. Mu myaka egyo abadde ajjaku obubaka obw'enjawulo mwagala Buganda edde ku ntikko munaakola kabaka byabagamba munaasigala ku mulamwa mwebale nnyo okuba abawulize. Kakati mumisiinde gino mwasembayo okuwulira kabaka ng'ayogera emyaka 4. Olwaleero asiimye okubala mukyalo mukama wange Ssaabasajja Kabaka. Mugumira enkuba n'emizizo n'alabwe byonna kintu kyakitiibwa nnyo. Olutalo lwa Sitireeri lukulu nnyo. Twagala abantu bakkwehe babeere nga balamu nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabirira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. N'olwekyo guno omukolo mukulu nnyo. Emabekaawo bantegeeza nti Rwanda Afufeene eri kumpi okutuuka ezimu ku mbire ezisinga okuba n'ekitiibwa mu nsi yonna. Ekitegeeza tujja kuba nga tuli wamu n'embire ezibeerawo mu bibuga nga New York, nga London, nga Zurich,
n'enfeewera ebinene mu nsi yonna. N'olwekyo mbasaba nti tugende mu maaso. Tugende mu maaso nga tweyongera obungi nga tukola ku nsonga ez'obulwadde oba siriimu. Nziramu okubebaza mwebale nnyo okujja Katonda abakuume. Endulu etemala twongere ku ndulu okwebaza baffe. Mukadde kano Ssaabasajja Kabaka agenda kusimbula abaddusi n'omukolo wa ambasada w'Emisiri Egypt. Ku starting point ab'ekkumi n'abagenda okudduka emisinde kilomita 5 kusaba mu ku stage. Ssaabasajja Kabaka ajja kwerekerwako abantu bagende babale senkulu wa Awangale Ssaabasajja Kabaka. Bambasada tukwamenye n'abalala kale bannaffe emisinde gino gitamuseba kula kakiiko kuwemwawukanayi tweyanze wakitiibwa basobolanye b'endulu ya Ssaabasajja Ssenyiwa akalulu ka Ssaabasajja Ssenyiwa empogo bya siiri yasimbula emisinde kilomita 21 fetula kusembera batandikibwa febasooka okusimbula kilomita 10 tuddeko olwo aba kilomita 5 tulyoke tuddeka naye tumwongera enduulu aba kilomita 21 bwe tusimbula tugenda paka ku Bulange, netugenda ku Walituma Road, netugenda ku Masiro, netugenda Makerere University, tugenda Wandegeya, netugenda kupaka ku Garden City, Industrial Area, ate era netukomawo side eno. Twongera endulu ey'amaanyi Ssaabasajja Ssenyiwa endulu awo sigiwulira. Endulu ya Ssaabasajja uyamina kusimbula emisinde. Ssaabasajja Kabaka awangale! Awangale! Akalulu sikawulira! Ssaabasajja Ssenyiwa abawubirako. Batyo agenda kusimbula era bw'anaawanika bendera tugenda kumala paka ku 0. Kansabe ku 10 abadduka abirimu emutwetegeke Ssaabasajja akanekonaye nabuuba bendera wasiima n'agiwuuma fenga tugandika Ssaabasajja asimbudde. Amaaso ku lutimbe Ssaabasajja akadeko n'agenda kuwuuba aba kilomita 21 batandise kati aba kilomita 10 tweteeketeeke kilomita 10 tweteeketeeke aba 21 basimbudde. Ssaabasajja azzaako
kilomita 10 ate era asembyeyo kilomita 5 kilomita 10 Ssaabasajja awulire amaluzi gawulire Ssaabasajja asimbudde kilomita 10 kati aba kilomita 5 mweteeketeeke omutanda atusimbule ab'ebbiri oba musiigeko wekuli ku siiki wekuli ku baamu munyweze akaviiri mwe mugenda kwetooloola lubiri aba kilomita 5 beteeketeeke era wetutandikirawo wekigenda okugwera eno charity run tetusuubira birabo byabawanguzi ekyokuba nti oze ne weetaba mu misinde kyekirabo buli omu azze wano kyawangudde twebaza buli sekinomu sebo owekitiibwa kialombye lwalidde kumukenya Ssaabasajja tweyanziza nnyo Butelevu kusaba official yonna gyosinzire kubanga ate otulaba nga bwe nnyinza okubanga ate nkulaga mu bifaananyi essanyu lyoyinza okubanga ate olaba mu kaseera kano be bantu abasanyufu abazze mu Kabaka birthday run okubanga ate beetaba mu mulundi ogw'ekkumi nga Kabaka birthday run egenda mu maaso so yonna gyosinzira gyosinzidde okubeera nga tulaba run eno of course birthday run eno Ssaabasajja Kabaka mwali Maama Nabagereka waali Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda mwali then neba ambassadors abenjawulo bazze kwanga betaba mu kintu kino abantu abenjawulo abaana bambadde bazze kubanga ate betaba mu nsonga eno bazze kubeera nga ate benyiga mu kintu kino so atogala batu bayisaamu mu bintu byenjawulo mu events ez'enjawulo okwongera okubanga ate tukulaga ebintu nga bwegenda okubanga ate bitambula naye nga mu mbeera efaanaganako bwetyo teweerabira bannaffe ba Al Hira Holdings Uganda Limited abo abakukima biodigester tanks so Kabaka akuwubira ko Kabaka wuli akuwubira Jadda Kalala Kabaka wuli akuwubira Jadda Kabaka akuwubira kamusembeze maaso sembera maaso kamulaba bambi bena asimye wuli bena asimye akuwubira Jadda Kalala namoyimbe yegatiddwako mukwano gw'ejjajja Namatovu Mariam emyaka 94 twagala okubeebaza ennyo okay kale tukyagenda mu maaso Kabaka birthday run tukyagenda maaso nga tukoona ku bantu ab'enjawulo abazze okubeera nga ate batusalako wano mu run and badde ndi awo nendaba omukunja atasera kale ate ekyababawunsa kyava ddi mwebale nnyo Shibo kuva we yawangudde awadi ye Dubai kati yawangudde awadi awadi yagiwangudde awadi yagiwangudde akadde konna omulengera wali nga akuyitakawo ku masengere nga ali toyogera nyasi yabagyogerera n'afa nga tagirinnye ogamba otya kakati mwawade mulibaka tugende mu run ebintu bya Kabaka era tetusobola musuulirira nawe kimanyako Saimo engalo ze mwambadde nga si za misinde zijja kudduka tuzzeeyo tuwoze Shiba jamutulabe wano tweyanze ogamba otya Shiba tuna wali mu kamera akajozi tebategedde bakambala weerabidde ekyemabega kiwatadde mma Shiba ng'onyumye Sima. Wazze kudduka wazze kwekubya bifaananyi mulimu buli omu yazze kola byanjawulo Nazze kwekubya bifaananyi wazze kwekubya bifaananyi eby'emisinde tobisobola wafunye babbawunsa
wobadde awo osinga kutya ki ekikufunisa babbawunsa Gunze. Nsinga kutya kunkonakoona. wakoyo kukonakoona wafuga eggwanga lino akimanya ekigenda mu maaso abiki ebisinza okunyumira olwaleero So okunyumira abantu bonna we bali basanyufu nga bambadde obujoozi bwa kabaka. kabaka omulabyeko Asinamulaba. agenda nagenda nga tomulabye kuba edda oli luddawa Obwedda ndi waka. obwedda oli wako ozereeti kale bigambo ki byogamba abantu abali bakulaba Nti nno mbeebaza nnyo beebale kuba balamu. Nti nno Mukama abawa omukisa babe balamu era bawangaale nga Buganda. kale kyekyo nno tukyagenda tusenga tubonga ku bantu ab'enjawulo bwe kyoba okola tovaako buvi ate tubenga tufuna abantu tovaawo akatubagiro tekabaddeewo lwakuba olumu kale nsonga z'abakulu kansirike katubagiro tekabaddeewo naye twebaza Katonda nti Ssaabasajja alabiseeko olunaku lwa leero era tumusaba amwongere obulamu atereere bulungi mu bulamu bwe. olunaku olwaleero ekibaddewo twetwogerera wenga sabisakisibakutwogerako tulabira omukadde avuddeyo wadajja kino kirungi nkola nnungi nnyo eyandibaddeeko opebwa buli bantu ennono kitulu tuleme kwefuula nnyo nti ffe tuli modern nnyo tulekewo n'ebyaffe so nze ensonga eno ngirabamu ebintu bingi mulimu okusinkana abantu ab'enjawulo kyetwandiise nga networking kikola kigaziya ensalo ez'ebyenfuna ez'okumanya ezaki kyetwandiise ba social capital nekituleetera n'okujjukira nti nno Obuganda gye buli Obwakabaka gye buli okitegedde n'okutambuliza wamu ensonga so kirungi nnyo era nsaba kigende bwe kityo nga tetukivaamu nebaza abantu abajja buli kiseera nga tebakoowa abajja buli kiseera nga tebakoowa ekirala kireeta obulamu buli lwo contributinga kubanga sente zino Ssaabasajja okiraba alemedde nnyo ku kintu ky'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya nti buli lwojja n'osasula emitwalo 2 n'ogula akantu kano akapya oba ojjanjabye oba odduukiridde omulanga Ssaabasajja gwe yakuba ogw'okuba nti nno tulwanyisa obulwadde bwa mukenenya n'obulwadde endala zatera okulwanyisa nga fistula so n'olwekyo abazze bonna mbeebaza mwebale kujjanjaba abalwadde mwebale kubudaabuda na kudduukirira omukadde aze ku stage ng'okubye naye endongo omukadde Mukama tumwebaza olwekyo mukadde oyo naluli yaliwo era bwe najja owento najja ne twogeramu katono saamugenda wala nnyo naye nasigala neewuunya era ebifaananyi birina ebya last time naye kati wazze n'ayimirawo ne mbagamba ajje ku stage najja ku stage era nkakasa afunye essanyu lye erisingiridde kubanga ayimbiddemu kabaka emyaka n'amuwuubira nako ne kabaka n'asukwa ku ntebe n'amuwuubirako muzeeyi nze ndowooza afunye kyonna essanyu alina lingi kati olwaleero emisinde bukyagidduka ate egyaleero gyanjawulo gyali kati naye mwenyumiriza mulaava eyo bajjajjaffe gye baalina n'ebintu byabwe eyo ffe gye tutalina tetugirina ffe abalala tulabanga ebitatukwatako ate nga naffe enkya tugenda kukula tubeere nga bamuzeeyi abo so nkyebaliza Katonda bwebanga abantu bwe batyo bakyaliyo abantu abakulu bakyaliyo waliwo n'omulala ow'ekyenda azze kakati abantu ab'emyaka 94 bazze gwe wasigaddeyo mbuliri muvubuka gwe wasigaddeyo mbuliri weebasi olabanga ebitakwatako enkya gwe mukadde owenkya era gwe ogenda okula enkya bijja kuba bikwatako abateefasinga nnyo omuvubuka gwe variation ya abavubuka ennaku zino abajjawo abantu abavaawo n'abavubuka abajjawo kiri kitya abavubuka nti ngezaako okubagamba togenda kuba muvubuka ebbanga lyonna nze bulemba njogera ogenda kukula era obuvunaanyizibwa bugenda kusanga bino mbirabira nnyo ewaffe mu famire twabiranga abo nga waliwo ebintu ebimu ebitatukwatako nga bataata be bakola ku by'okuziika be bakola ku byagundi be bamanyi basumika batya bateekako batya omusika be bamanyi biki ffe tebitukwatako kati tayimu yatuuse ogenda okulaba oyimiridde wali nga bweba toyogedde teri kitambula otegedde ogenda okulaba kakati ate ffe tutandise okukola kati ffe bakulu bwe twalabiranga bakitaffe nti bakulu kati gy'emyaka ate mwetukola ki mwetuli gwe wenna ali eyo naawe akutte kamera nakutte mwenna abavubuka bali enkya ogenda kubanga gwe mukulu ali mu leadership naye ogenda kukulembera otya nga tomanyi kati twettanira okumanya omanyi otya omanyi ozze n'omanya kyekigenda mu maaso
kakati bw'ojja n'omanya ekigenda mu maaso boogera bwe bati batambula bwe bati bakola bwe bati kitegeeza oli mu kusoma kuba okusoma si kwa mu kilaasi yokka ojja kubeera n'okusoma okw'omu kilaasi ng'oluzungu oyogera lulungi nnyo okitegedde ng'oli wakabi nnyo jenga onsinga nze misaaji naye nga betudde eno ate tobeera wendi kati ojja kuba tosanyuka okitegedde ojja kuba tonyumirwa so n'olwekyo byonna kirungi noba ng'obigasse tetwesiba ku sayidi emu nkowoola bonna abawagizi ba misaaji Semakula mwena gye muli nsaba kubayimbiramu bakkirize mbayimbiremu nga bampadde emitwalo 10 gyokka nsobole okuba singa waliwo obusobozi ng'ebintu bye tukozesa tebabiseera nga ne serena ezo za bwereere naali badde mbagamba bajje ku bwereere n'olwokuba nti bintu byakusasula ate bya muwendo munene ate njagala okukola ekirungi ekyo kye bansuubiramu ensonga lwaki nsaba akasente so mbasaba mujje mbayimbiremu ng'ennaku z'omwezi 19 tugenda kubeerawo ku serena ngenda kuba n'emikwano gyange bangi nnyo bakafulu mu ndongo muno ng'ennaku z'omwezi 21 ate njolekere eri audience gyenkakasa nti nkwatiridde emyaka mingi nnyo Masaka manyi abantu b'e Masaka bwakugaana mu industry ya music oyinza okuba bigaanyi kakati Masaka eyo tuwaayo nnyo ekitiibwa batuwaniridde ebbanga ddene so gye ngenda ogenda nga alinaku z'omwezi 21 nsabye emitwalo 2 era nabo nsabye emitwalo 2 lwa nsonga bulijjo tusaba omutwalo gumu ne tubatwalira obuumu obutali bulungi ne batalaba ku bayimbe balungi mutabatwalira na screens nnungi bu stage buli awo bukutte mu mbinabina njagala kuba buli kintu ekibajyamu kubanga mumanyi abantu b'e Masaka bamanyi okumanya kusookera Masaka wadde siri munna Masaka naye okumanya kusookera nnyo e Masaka eyo so ensonga lwaki nabasabye ssente ezo basobole okufuna ekintu ekirungi ebeere entandikwa batandikire ku nze batandike okulaba ebintu ebirungi kati oyagala ebintu byange byonna ebiri mu production obigire kati nga sinaddamu kisembyeyo njagala kukola bwe nti nafiiriddwa maama wange mu Gwokubiri nga mu Julaayi yabadde aweza emyaka 7 kakati bwe mba nyimbidde emyaka 46 nze nina emeka kitegeeza kitegeeza njala okuba nsinga ku maama wange obukulu simple mathematics kitegedde ate nga maama wange ndi mwana we wa 3 so kakati awo si bwe kiri taata njagadde just nkutangaze mukuba bangi kiba confusinga maama yafudde wa 7 kati bwe mba nyimbidde 46 nga ndi mwana wa maama wange owokusatu kakati okitegeeza nsinga maama wange obukulu so si bwe kityo bwe kiri njaba tegeeza ntegeeza kiko